Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe aba REGICO Construction Company, okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tuli ne Ashraf Mukiibi owa REGICO Construction Company ku nnyumba y'Omunnayuganda awangalira e Dubai. Omulimu agukwasizza maanyi era nga naffe tukyali nayo kuba tulina okuba nga tulaba ekifaananyi ekiri final nga tuli ratinga ku plan gye yakuba nga tutunulira n'ekitondeddwawo nga kiwedde tulaba binaaba bimaakinga. Okuzimba kufuuse okuzimba, abantu batya okuzimba. Kibadde kitya ew'omukulu ono ye okuzimba omuntu asobola atya? Kaakati bannayuganda abampuliriza nyongera okubakubiriza nti okuzimba si kuzibu. Gwe kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe aba REGICO Construction Company, okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Ekisookera ddala kati ng'abali mu kulaba ennyumba eno ayinza ogitunuliramu n'agamba bazimbisa 99 ya bbeeyi n'atamanya nti ffe tugenza ozimbisa 99 tubadde tulina kye tulowoozezza nti kati nga bw'olaba ekikomera ekyo waba talina ssente tusobola kipointing obupointinzi kyali kibayita pointing ne tukuba finish nga bwe gali amabulooka we gatyo n'olaba nga kivuddeyo nga kirungi ate nga tekikoloze eki temwongeddeeko musenyu, expense ya musenyu gulya ne seminti. Ekyokubiri abantu abamu ekyokubiri tulina engeri naddala abantu babagamba okuluufinga nga kuzibuzibu okuba obusolya obwo. Kati kyovola ffe aba REGICO Construction twera twaleetawo era enkola eyoga nti tuzimbira abantu box ennyumba za box. Lwaki? Nti zisevinga. Wesanga nti bw'oba olina ssente sozimba eri mwamba oba okuba akasolya naye n'oba tolina ssente ne box ekola. Oba tolina ssente box ate begenda kukolera lwa nsonga nti bw'otunuulya ennyumba eno yagenzeeko amabaati 45. Singa tubadde bakugisereka kukuba kasolya yandigenzeeko amabaati 7. Kati ndowooza olaba okukekkereza okwo tusevinze era tuzamya amabaati nga 25 ziba ssente bw'oba okubisizaamu mu bbeeyi ly'ebbaati eryo eriri waggulu oba osevinze. Ekirala nti kati bw'oba otaddeko eri eruufu ya mwamba ojja kwesanga ojja kwetaaga gutters. Ennaku zino gutters eziriko ez'omulembe ng'egenda kukolera obulungi eri mu mitwalo nga 7 naddala zino za plastic mitwalo 7. Kuno tetutaddeeko gata neegi n'emu. Twatadde buteesi wali olukuubo olulinga gata twataddewo ya plain sheet nti eri emu ekuŋŋaanya amazzi ago ne gakola ki awo n'oba osevinze. Kati okwetolooza ennyumba eno gata yonna ziba ssente. Oyinza okusanga ng'oyetaaga gata nga 17. Naye kati ffe tugezaako okukolera abantu ekyo nti ojjayo ekintu ekirungi naye nga mugezaako okutunula mu muwendo. Tujjayo ekintu ekirungi naye nga twagala nga kirungi ate ng'omukirayinti waffe akola ki asobola okukikola okisobola. Akatimba kano kati akatimba kano nga bw'okalaba nti ekisookera ddala bulijjo ndaba ez'obusolya basooka kukuba kasolya akatimba ne basooka bakakuba oluvannyuma. Kati ffe nakyo kisoboka naye ffe kyatukozesezza bwe kiti nti lwa nsonga ekisookera ddala twakubye ruufu eya gundi eya boxi nga ruufu ya boxi nti etuyambyeko wali eri nti ekekkiriza buli kimu naye wali eyinza mu kuwayalinga bwe bate tukikoleddeyo wano kiyinza okuzibwalira nakola ki anawaye kyovula twakubye lumu engalama ne tuteekamu lumu amasannyalaze ne ruufu ne tukikola ne tukizingira mulundi gumu. Era ono ne time ya tuba tugikoze tutya tugisaze bwe banajjira ate bateekemu amasannyalaze bateekemu pipe kinayo kiba tukola tutya tusaze obudde. Kaakati oyinza okusunulira n'ogamba nti engalama baagikubye mulundi gumu nti nga wola nti twaserese boxi emiti giri egyaserese gye tukozesezza tokola ki okuba engalamu. Abantu abamu bamala kusereka ne bakubayo emitayimbwa ne bakubayo buliti 4x2 3x2 4x4 6x1 ne bamala obikuba ne basereka ate ne bakomawo ate baddemu bagule ki materiyo w'engalama. Kati ffe emiti egyo gye twakubisizza okusereka ennyumba eno era gye gyasigadde gikoze gitya
gikoze tukikuba lumu noba nga osevinze nnyo. Abantu abasinga nno balowooza nti ennyumba za boxi nti za bbeeyi, naye ate nno zisevinga nnyo okusinza nga bwe bakolaki batemeratemeramu. Kasita muntu amala ogiyimiriza wano byanguwa, abagenda finishing ayanguwa, ebyo byonna kusala ssente, ate ne zinyuma nnyo ne kusinga ziri ennyumba z'engalama, naddala ng'ofunye abantu abakugu mu bikola esebo. So tegeeza abantu nti temukola za box zokka, tebalowooza nti zemukola. Ate tukola nyumba za box zokka, naye tukola n'ennyumba endala. Kati wano tugezaako okulaga tugenda kukola tutya okubanga osobola okuzimba n'akasenteko akatono. Kati nga bw'olaba nti wano space ntono, abantu abamu babagira septic tanka nga nnene, ate oteekamu emitala mateeka kyova. Kati tugenda kukola kumuteerawo biodigester, okonna kukola kwongera kusala cost wanti omuntu asobola okukola okuzimba. Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Ebiseera ebisinga kati nga bw'olaba client waffe ono si nti yakedde ku makya n'akwata obutitimbe bw'ensimbi oba miliyoni 4 n'azigamba nti akazimbe, atandika mpola mpola. Era kyovula naffe nga lwe tulina enkola eyo nti client waffe kyalina kye tukozesa. Ayinza okuba nti alina miliyoni 1 ffe tetugaana kwata ssente yonna. Ayinza okuba nti alina miliyoni 1 nti ekola ki, nga tumunoonya nti kati eno osobola okuzimba omusingi naye ku mawantu we wati. So bw'atyo mpola mpola n'osanga nti ennyumba ogisitudde tekumenye, lwaki nti ozze okikwata mpola mpola. Naye era tekijjaawo bali nti oba abazirina mulundi gumu ntasobola kuzimba. Kino n'omuntu atalina nnyo nti afuna obusente obutono yonna oba miliyoni 1 oba mitwalo 8 asobola okukola okuzimba ennyumba eno paka wagituusa wano nga bweno bw'ogiraba. Ennyumba eno nga tugiraba wano eno, client waffe yasooka n'atutuukirira. Olw'obufunda bwa poloti eno twamubuuza kiki yandiyagadde, ate naffe nga tuli abakugu b'okuwa plan twatunulamu. So we twalaba ne tutandika omupulaningira, era nti nga mu butono bwako ka poloti esobola okuba nga tumupulani tumugiramu ennyumba eno nga bw'ogiraba essaawa eno. Twagezaako okukola nti tumukoze tutya ennyumba y'okubanga ne tumukolera ka design ako nga bw'okalaba n'akasiima, era ky'obola nti ennyumba eno obubogi bwano mu kuyingira mu shade yayo olina ekintu kino ekikusanyusa, era bwe mujja kukira mu finishing tekimusanyusa amaaso ng'ayingira. Nze Lujja omulungi tulaba ku Capton Music. Olunaku olwaleero tuli Busaabala era nga tuyina omunnayuganda gwe tukyaliddeko kusa ne kampuni ey'abakugu abazimba ennyumba mu buli style ne babeera nga ate bagikuwa ewedde, beba REGICO Construction Company Limited. Naye nga ennyumba eno we tuli ya munnayuganda awangaalira Dubai. Esebo asobodde okubeera nga agatta akasente mpola mpola, anaabira nga ate so far so good we tutuukidde ng'ekifaananyi kivudde ekyennyumba gy'ayagala. Alhamdulillah. Abannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza, kansooke okubalamusa mu kiramusa ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Amannya nate nze engineer Mukibi Ashraf. Basinga okunda bamanyi nga architect architect wa REGICO Construction Company. Kifunzeemu y'omuntu akuba plan mweno company yaffe eno, ate era nga ndi technical director mu company ye mu technical bikwatagana ebyo byonna biri technical mu company era nza bikwasaganya. REGICO Construction Company era nziramu bategeeza nga bulijjo nti tukola emirimu mingi. Ekisookera ddala tukuba pulaani z'amayumba, kubanga ekyandibadde ekituufu mu mateeka g'okuzimba ye pulaani eyo. Kyova olaba abantu abamu bagamba abapulaani bagatukola, kyova olaba bamenyaamenya nnyo n'azimba naga kisenge kino nali kyagadde wali olw'okuba nti tebaakola pulaani. Kati REGICO Construction Company kyesookerako tukuba pulaani ne tuzimba amayumba aga buli kika nga kwotadde n'eno gye mutusanze tuliko. Tukuba pulaani architecture, structure, electrical drawings, mechanical drawings, ezo zonna otwaliza awamu eby'okuzimba kutandika ku foundation y'okuzimba. REGICO Construction Company ebikola welding, finishing byonna jesebo. Kale ogenda kuba ng'otukubira ekifaananyi mu nnyumba eno we tuyimiridde
okuva mwagitandikidde okutuuka we tutuukidde nga wotubulya ne kiraya nti asinzira we era ali kuki kati wano ye shade yawo ye front naye era emala bulungi kubanga eri fuuti 5 wano emalayo ng'eddiro we litambula fuuti 13 yesebo oluggi mwataddewo lwa fuuti meka oluggi olwo lwa fuuti 8 oluggi lwa fuuti 8 oluyingira mu ddiiro amadinisa kaakati engeri gyeri nti lwa fuuti 8 twalukoze nga lulekayo katono eside ne side okola ki okwata oluggi olukubanga we luba lwalutaddemu lunyweramu ate nekyatuluko abantu abamu tebakyayagala zino enzigi zeggula baagala nnyo eziri sliding eno kiba twagezaako dupima nga lwe fuuti 9 nga lusobola okuslidinga ate nga si lugazi nnyo okumuseeza ate nga lugazi nti aba asobola okukola ki olwafodinga amadinisa kati nga bolaba liri lubayita slit window nti kalina engeri nako gye kajjayo beauty akawanvu naddala wano mu maaso nga eddiiro eryo nga tugenda odiraba lirina amadinisa 2 lirina kano ka slit window nga bwenkanyonyodde ne libaako n'eddinisa eddene eddinisa eddene eryo liri fuuti meters 2 ze fuuti 7 li fuuti 7 ku fuuti 7 liba limala bulungi nti empewo eba eyingira naye amasannyalaze tegaliiko light eri esigala ekyayingira bulungi mu ddiiro omwo sebo kati eddiiro lyeryo sebo genda ennyumba ogambye yabisenge bimeka yabisenge 2 ebisulwamu nti master bedroom ekyekisenge kya nnyinimu n'ekyabaana kati eddiiro nga bw'oliraba nti wano nti obuwanvu bwayo liri fuuti 15 mu meters ze mita 4 then wano eno wali fuuti 13 ebyo byonna nga tugezaako okuzanyisa ki ekifo kye kiveemu ekirungi ayinza ogamba fuuti 4 fuuti 5 nga ntono naye nga ddiiro liba limala bulungi kusinzira ku kifo ndaba nze ddene nannyo eddene kati wano wali fuuti 13 ze mita nga 3 n'ekitundu lyeddiiro nga bw'oliraba nti kano ka slit window kanyumisa ate era kawanvirivu nga bw'okalaba nti asobola empewo esobola oyingira ate newabaga ntakagudde kasigala kakaleetamu light muki mu ddiiro lino so lino lyeddiiro nga bwomulaba nti twamaze oditeekamu engalama n'amasannyalaze kati engeri gyeri nti ennyumba ya bokisi ate nga ensereka twagiserese nti egatta wakati kati wegatta wakati awo ab'amasannyalaze basobola okugakolerayo omula naye kiba tekijja kuvaamu bulungi tuba twasazeewo nti payipo zino abamu baterazira ku kalina nti netuziyira mu siraabu biki era kiva twaziseddemu wano eno nti ow'amasannyalaze kiba kijja kwanguyira ate akola ekintu ekyangu ate ekirungi so kino kyekisenge ekisooka wandyebuuzizza nti kisenge kino ekisenge ky'abaana abamu ebisenge ebiseera ebisinga ebisenge byannyinimu byebitera obbeera mu maaso naye nga bwe tugambye nti twabadde tugezaako okutemaatema poloti eno ng'emaaso tojja kusobola kufunayo ekisenge kimala bw'ogamba nti ofune ekisenge ekimala ekya masita tojja kuba otatagana n'eddiiro oba olisaze space oba oyinza okwesanga ng'osaze parking netugamba tuteeke ekisenge ekimala abaana kibeerewa maaso era ekisenge ekyo kijja kubeeramu wardrobes lwakuba tejja kubaamu ttooyi naye kijja kubaamu wardrobes n'ebitanda yesebo wano we tuyimiridde wano w'olengera eno space egenda kukola ebintu biringa 2 ekisooka ejja kukola ng'effumbiro ekyokwe ejja kukola nga saturation nti abantu we bayitira nti waayitira okugenda mu kisenge kiri waayitira ogenda mu ddiiro waayitira ogenda mu master bedroom waayitira ogenda mu ttooyi ya bonna so ejja kukola omulimu gwa mirundi emeka 2 kuba olaba wagazimuko so ateekawo ka dining asobola okukateekawo akatonotono asobola okukateeka kamba wano twali mu plan twapulaninga nti ajja kuteekawo kibayita worktop wekuli sinki wateeka ebintu wano wagula so teekawo gundi cabins mwateeka ebintu biki obutafunza nnyo wano obutafunza nnyo nti papasi eri gye nti ayina wakyalina oyitibwamu yesebo kino kiwano ekinene ennyo kino ekinene nnyo toyi ya munda nti
bano abewabweru abagenyi baani budde bwakira ayinza obutayagala kola abaana ayinza obutayagala kugenda kukozesa toyi yebweru ne tusalawo nti tubateerewo wano toyi y'omunda nti bonna abagenyi n'abaana basobola okukozesa toyi eno naddala mu budde obwekyo nti nga omanyi security tofuluma nnyumba eyo toyi n'okunaaba kuba ndaba nnene nnyo kati kino ekisenge ekirala ekinene kyaki kiki kye mbadde ngezaako bannyonnyola nti twali twagala master bedroom ebe ne space ekola ki emala nti mu bufunda bw'ekifo ng'alina okuba n'ekisenge nga kimala kirina wardrobe kirina biki ate ng'alinamu ne toyi kyobona ne tusalawo tukiteeke emabega eno kino ekisenge nga bw'okiraba obunene bwakyo nti ye master bedroom wano ajja kuteekawo gundi closet ye wasobola oteeka engoye then wano asobola oteekawo ekitanda kye dinisa ndozamulira balimala ddene bulungi nti asobola oyingiza empewo light eyingira bulungi buli kimu naye wamuteereddemu ekiyigo naye mwalina ekiyigo kyekiri kyolengera wali eri era wokiwa okitunudde bulungi kigazi bulungi nti kimalayo nga bw'olaba gundi weekola ki eddiro werigira nti ajja kubeeramu wanaabira ate nga mulimu ne toilet buli kimu nga kiri omwo so twakikoze bwe kityo naddala oli ayinza okubuuza nga mba nnyonnyodde nti lwaki ekisenge kiri wabweru nti space gye tukola ki okuzannyisa yabulungi abe nga bw'abeera mu nnyumba ye afiiringa nti kyekyo wendi buli kimu nkikola ki nkirina so beba REGICO Construction Company be tuli nabo ku mulimu guno gwe bataddewo sayidi za wano e Busaabala bakozesezza bulungi ekifo kitono naye nga ennyumba evuddemu nnene ddala kitegeeza bakozesezza obukugu obw'enjawulo okuva ddala ku plan ate paka mu bukugu obw'okuzimba oba obw'okutondawo ekizimbe kino so tuli manju ploti gyekoma twayagadde ogikozesa nti tuutilizinga space nti abe nga space yeekozeseddwa ate nga buli kimu akola atya akiyina twalowooza nti yeetaaga toyeebwa ey'ebweru nebweru naye tutaddeyo lwa nsonga nga tugambye eri papasire ejja kuba ekozesebwa nti oba bunga budde nga bwa misana tuba tufensinze bulungi so wano tugamba nga tumuteereyo ne toyi yaki yebwe ekirowoozo kyali kyakuteekayo sand tanka naye tugamba naye tusobola okikozesa wansi tuleme kuba space efudde abamu atuuzawo stand tanka sobola osalawo n'akola ebintu bibiri emirundi ebiri wagamba nti toyi y'omunda emmala taagala yawabweru asobola ogifula sitowa ffe tukojja sitowa tumanyi ogiseetinga bulungi asobola nti agifule sitowa olw'ensonga ntwagala wansi akozeseewo ne waggulu akozeseewo waggulu agenda teekawo stand tanka teri kwonona space buli kimu twagala kikozese kati oyinza obona okukola eringa nga space ey'emmanju kyasobola okukozesaawo twale tulowoozaamu bw'asalawo nti eno agifudde toyi wansobola omuteerawo wash hand basin nti waba avudde wano osobola okunaabako obuyonjo hygiene n'anaabako engalo buli kimu kiba tukoze enzungu naye nga tugikoledde omuntu wa wansi aganyulwemu mu ekyo yesebo bisobokera ddala abantu abasinga bagamba nze nakapoloti kange katono fuuti 25 ku 3 sina kisobola funamu kintu kirungi ekyokulabirako kiri kino nti emmanju eno ayinayo fuuti 24 mu 4 naye tukulaga nti buli kimu akifunye ayina maaso wagazi 3 kajja kafuniramu kasumbuusa naye ennyumba egenzeewo kyo kyegambye okupulaninga okufuna nti tumuplaningidde butya bulungi ate oba olaba era kaspace katoni ayinayo alina wasobola okuyita okola kiyita wano ebweru n'asigala ng'addayo emiryango abantu abamu bayinza okugamba nti toyi tuzirabye space talina agenda teekawa septic tanka omanyi wali guno omulembe ogwatuuka waliwo biodigester tugenda omuteeramu wano eno neno space wennyini emala naye ffe twali tusazeewo nti engeri gyagenda okuba nti wano aweza okukolawo bingi tugenda gimuteera eri emaaso ebiodigester ng'ekola buli kimu yesebo soko tubulire emigaso egiri ku plan Munnayuganda atulaba asooka agimanye emigaso egiri ku lwaki omuntu alina okukola plan mu kifo kye emigaso egiri mu plan nti ekisookera ddala kikuleetera abamu ayinza okuba alina ekirooto
nagenja ennyumba bwiti naye nga tamanyi wekola atya besobola faana n'ekifo okipulaningira obulungi nti wano wagenda gundi kyeki kyenasoose okugamba nti abantu abamu bazimba naye ne batuuka mu kiseera ne bejjusa nti wano nandibadde ntaddewo eddiiro lyange nandibadde ntadde wano eno. Tumenye ezo zonna cost expense z'oba oyinoonya tumenye lwaki nti bagamba bafuna bufunyi mu fundi tikola ki zimba ploti yiyo teekawo ekikola ki ekijjaawe nga tebasoose kukipulaninga. Abantu bangi nno bamenya amayumba olw'ensonga eti tebakubye pulaani. Ekyokubiri mu bylaws za Uganda saawa zino kati n'ensi ezikulaakulanye nti omuntu aba alina okukola ki alina okufuna pulaani neeyita mu mitendera n'alyoka atandika okuzimba. So ate n'ekirala mu maaso eyo omuntu akubye pulaani tabanga atakubye pulaani lwa nsonga singa ono kiranti waffe baleetawo development nga bagenda yitawo ekkubo compensation y'omuntu alina pulaani eri approved obanga yakuba pulaani nga weeri ne compensation y'omuntu atalina pulaani biba byawukanira ddala. Ogwo nagwo omugaso guli awo. Omuntu ayinza okiraba ng'ekya bulijjo naye nakyo n'okulaba kiraga n'obwannannyini okuba pulaani era ine engeri gyekwongerako obwannannyini bw'ennyumba yessebo. Kakati twogere ku 99 blooka zino ez'omusenyu ze zirina okuzimba zokka oba wano mwasaze obusazi muzikozese zino? Blooka zino za 99 si ze zirina okuzimba zokka era bw'ogenda olaba abantu abamu bazimbisa amatafaali gakkire ebbumba abandi bazimbisa ag'ettaka abandi bazimbisa 99 nga bw'oziraba zino byonna birinamu enjawulo. Enjawulo kyeri wano mu Uganda? Ekisookera ddala enjawulo eri mu duration obugumu bwe duration. Tugambe ennyumba y'amatafaali n'eya bulooka bw'oba otandise zigabagabira myaka nti eri obuwangaazi nti esobola okumalawo emyaka nge 5 n'eya bulooka eba esukkawo oyinza okumala emyaka nga 7. N'obugumu bw'ekizimbe nga kyo kiguma nnyo kubanga jjukira oba okisibisizza oba okisibye 99 ezina engeri gyegigumyamu ekizimbe n'ebisenge ebyo kubanga bw'olaba thickness ya 99 ne thickness y'amatafaali yawukana. N'ekirala naffe mu bazimbi 99 erina engeri gyeyambamu ekisookera ddala tetwala budde bungi ng'ogikola ki ng'okikozesa ogizimba. Kati nga bwe oba otunuulidde ekizimbe kino tuli mu wiiki yakumeka yakubiri. Kiranti waffe ayagala mu myezi 2 abe ng'akoze atya ng'ayingidde okitegeera. Kati bw'okozesa amabulooka gali amatono galina engeri gyeg'obudde gye gabusala owandizimbidde wiiki emu n'ozimba weeks 2. So 99 nazo ziyambako mu kusala obudde. Bwe tudda mu ngeri ya finishing ono akozeseza 99 finishing we amwanguyira naddala seminti oyo amwanguyira kubanga bw'oba okugamba nti plastering tuba togenda kubako geegi ya nnene kageegi katono nga mu plastering nga tugenda naye ate oli wambulooka alina okuba nti ebituli ebyo byonna biziba buli kimu kyo kimutwalira expense naddala wali mu finishing. So nyongera obbakoowoola nti REGICO Construction Company mbakoowoola mujje kubanga Katonda akyatuwadde obweyamu nti abantu tudelivaringa tusabeera abo tukuumire. Ekisookera ddala tulina abakugu bonna nga bwe nagambye abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebyo ebya welding painting era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani ng'efaanana nga byakola era nyongera obbakoowoola nti mujje tubakolere. So ffe aba REGICO Construction Company tusangibwa Kabalagala kumpi ne St. Janani. Abamanyi Kabalagala kikola muteeko mu St. Janani kasotuka ku St. Janani okuba bukubi kasimu tuba tukutuukako. Enamba z'essimu zaffe eya Airtel eri 0757 16 05 88 0757 16 05 88 eyaffe ya Airtel era eri ku WhatsApp. Eya MTN 0780 23 2749 okugiddamu 0780 23
2749 naye eri ku WhatsApp. Namba zaffe zonna osobola okukubako ate osobola okutusindikako ka message ku WhatsApp. Yesebo. So mukolagana ne REGICO Construction Company nga bwe nzija mbategeeza nti faawe betulabamu omulimu omulungi oba betwesiga betujja ku ground ne tuwa obudde tubeere nga tubalaga Munnayuganda ki gw'olina okuba nga okolagana naye mu nsonga z'okuinvestinga ssente mu mbeera nti ssente zimenya okufuna waali badde ofunira ddala omuntu oyo ne waaba atutte kingi naye nga kivaamu ekyo ky'oyagala onfuna bulungi. So REGICO Construction Company mukwatagane nabo, nze wano wendiwo namatidde dda omulimu guvuddeyo bulungi. So lwaki nedda ku namba z'essimu nga ye muzze muziraba ne kabalagala ku ofiisi yaabwe osobola okubeera nga ate obafuna.